Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzote wasibye otya. Byonna gy'osinzira okutulaba tukwaniriza. Nze Nodin Ntege nina mukulu wange kitange muganda wange Siraji Rubwama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya Oluganda? Tuli ku kyalo Amatendo. Oli ku kyalo Amatendo. Gakyali Matendo, gaba ekyali Matendo. Gaba tulowooza biso byereere. Muntu bamutemulire no gwasooka nono tuwa amawulire. Ojjukira nga bakasanja g'abaana abo abeggaba. Omusango ogendayo ko n'ogugoberera. Level yange sikyali kavalinga musango gwemmanyiiko results. Kikyotegeeza Nkavalinga omusango gwemmanyi nti bagugeseegese naye ekintu kyonna kisobola okubaawo. N'ogaaka ngende nnyambe ng'ogwa Kizza Besigye, Obedi Lutale ne Kapiteeni Ola ogwo ngukavalinga kuba nina ekiruubirirwa. Ekiruubirirwa kyo kiri kiki mu gwa Besigye? Ekisooka byonna Besigye abadde ku misango eminene bwe gityo mingi. Tewali gumu gwali gumusinze. N'abeera n'ogwa reepu musajja mufumbo naye bamugamba yareepinga omuwala. Ogwo nagulinamu interest kubanga already nali maze okulaba nti wegulaga ng'olabayo ndabayo mulimu ebipaatiike naye nga njagala kumanya bikola bivaamu bitya. Elizabeth Kuteesa eyali CID director Kitebe yayingiza omusango nga mabega ne bamutuma ekitabo emirundi mingi n'agaana luvannyuma ne bakifuna. Ne basanga aguziza nnaku z'omwezi emabega. Ng'omujulizi yenna azze okuwa obujulizi yeesibye ekitambaala kino ekinene kiringa eky'Abakongo. Nga bamubuuza ekibuuzo asooka n'asirikamu. Ng'okero bamugambye kwewozaako nga talayidde tebagenda mubuuza naye ebintu bye yakola ne by'ataakola abinyonyola asoma bisoma bagamaga kino kigaanyibwa. Nali nzija kati ogwo sobola gugendako naye my lord ogwa guli natuuka ekiseera nange nendaba ebituli kati nga ninako document emu gye sirina naye ng'ate agirina ye prosecutor Simon Byabakama deputy DPP ebiseera ebyo ne mugamba njagala document nga nti omusango guno guntwala speed 106 ne mugamba speed ogenda kugujjamu ki kyabanga nti waayi yagutungirira kyennatunga kyennakola ki kyennavaayo nakyo ne ngenda okunona document gye yansaba ku Lwomukaaga ng'ali awo kati awatuula Sudiyu mu maaso ga Constitutional Square wali ofiisi za DPP nga tezinadda eno ku Workers House. Yagamba kutuukawo emu nga nina okuvaawo ngende ku CBS navaawo nnya nga ne CBS etandise. Nga waliwo abasajja ba PGB bamwetoolodde simanyi kye bakola ndabamu n'obwana bubiri busingako katono ku buno bwe baasaze. Nga waayi okuumwa PGB nanga nti kiki oyagala okumanya ononya ekipapula kuza mbadde mbuuza bubuuza nti abaana ba mukulu konze mukulu ki konze omanyi bamusabo ansa nagikomye awo nenginoonya ku lwange kati ogwe musango gwe nsobola ogwa Besigye kaakati nalina interest okuva Kapiteeni Onunu lwe yakola ki lwe yagugjamu nti baali tibannagugjamu Besigye nakkiriza omusango Amini n'agwegaana n'Obedi bwe bagwa amendinga ne bameneta kyaji kinaga asigumanyi eryo ddembe lye nti lwaki nti ati guno eno amended charge kati njagala kunoonya lwaki guno tagukkiriza ate almost nga bye bimu bongeddemu omujulizi omu ngenda okwetegereza Onene kwolwo nga ye musajja gwe nalabako mu General Court Martial njagala okumanya oba yeye ngenda mwakayivu za kooti ya General Court Martial yaliwo ebiseera ebyo nga tebannagijjawo kati yakomyewo ng'eri amended n'ensanga charge sheet nga yavunaanibwako omusango ne ba junior officer babiri Lieutenant Sergeant ne Desert omu nga naye omusango ogwo baba sentensinga omwaka gumu nga bali mukomera kati bagenda omuleeta nga ndaba omwaka tegunnakola ki tegunnaggwako nendowooza nti ono ye Onene mulala ndaba Onene oya nga namba eri yasooka ndala neno ndala
namba z'amagye enamba ye mu magye ng'eyawukana n'endala ngamba ono wassa ono kato nenyongera okunoonya ngenda okulaba bali bamukyajinga alina emyaka 48 kati bamuleese mu mpya ng'ali mu 59 mu space ya mwaka gumu 56 myaka nga 8 bamwongeddemu oba gye bamuwoze mu kooti ey'amagye empya ndowooza bakola mistake bajja kukola gundi amendment nga batuuse nga eri bagijjeyo bamutadde mu kooti ne bamuteeka mu eno emyaka gyasigala gyegimu n'enamba y'amagye kakati ekyo njagala kimanya era nabadde ne interest ewandiikira principal judge ndabe engeri gye bagenda okweka bano abajulizi bagamba tetwagala babamanyi waliwo gwe batiisatiisa akyadduse leero bwe bamwogedde erinnya eggulu kyoyo ate naye bamutiisatiisa kati nga njagala kumanya ono y'omu ku bakwese identity ye oba yeoneeni kati ogwo omusango gutwalirako ebirowoozo naye guno ngumanyi ki kyotegeeza mu guno ogumanya guno ogumanyi nti ki yatta omumanyi abaana babatta misana eggaba tuku saawa nga mmeka zaali saawa ndowooza nga 5-6 kakati nga evidence evaayo nti omusajja yajjako kuki ku ssomero kati onene okuva enaga sibeerangako ebifaananyi ne bitandika omuleeta eggaba ng'aswerako n'ebbunga kati amubasi nze akabalinze emisango mubasi kyanoonya kikiddako kikyolabawo abantu nga beeraliikirivu ku musango gye gutambuddemu kanku ekyokulabirako tenti yajjula ne basooka bayimirirako n'ebweru ku lunaku olwasooka okugusoma nga tumanyi kigenda kwedomolera awo ne bitambula akasajja ne kavayo ne kagamba segumanyi abaali muzimaka naawe mulamuzi n'atukomako bakulu kati omuntu wa bulijjo majority abasinga ewaffe bantu bavubi bakatuwe bagendayo mu kooti nga bamukutte na kitimba banangege zitawera oluusi tebabatuusa na mu kooti ne babalyako enguzi awo abatuuseeyo ne balaba ku musango ne balwana ne bakola ki tebaba na budde bugenda kuwulira misango naye mobile court eteeka bwe lyazze ne bajja kubangawo mobile court omuntu bamuwozese ku kitundu gy'ava pulezidenti ate n'ayisa we yandikomye n'alemma kulekera balamuzi kusalawo kwabwe oba okero bamuwoleze mu mobile court naga eno eba esooka si byakulinda ekyo kyaleeseewo obunkenke musiga eddamuzi ne balonderawo omulamuzi ne bamugamba speed trial olaba nti enkuba oluusi yemugoba tenti yakola ki obanga omuwawaabirwa agambye nti era seewulira bulungi naga kati omulamu eddakiika 3 bwakoma oseewulira bulungi kale enkya ne bamuwa amazzi gayise naga nti ago nno seganywa njagala gabuguma lwenza oli kati njagala ne baleeta akawunga nagamba nti bandimpadde ku pizza nagamba pizza kyokka nti ekyo tekitegeeza nti omusajja asinze omusango kyekituluma lwaki ye omuntu yenna ne bwaba bakusalidde nti bagenda kutwala ku kalabba nga bwe bakateekako sebirumbi ennaku zino esembayo bakuwa kyeoyagala olwo tebannamusalira tebannaba kooti y'abantu yamusalira era tigaba kuba masasi kuvuga bamutaasa era kyova olaba bamukozaaki abo bonna abajulizi obwo tebumala naye mu mateeka tebumala paka nga constitution emazeeyo obwayo jjukira nti obwasooka we yasooka okwegaana abantu baali bamanyi nti kwola ajja kukkiriza kigwe kwolwo kati lwaki yeegaana no waddembe okwegaana ate bweweegaana oba otaddewo olutalo olw'okwewozaako gavumenti kikakatako okugulira looya oba balooya alina balooya 2 ng'abaana bwe balina balooya aba kakati omulamuzi n'agenda mu process yonna n'alonda ne baseesaazi nti mwe mujja kunnyambako naye ensala yammwe si yeesembayo kati bamazeeyo obujulizi abantu 18 nga mujulizi obwo kyotasobola kubuusa maaso era ne looya wa okero kyataabuusa maaso kyeyagamba tajja kukiwakanya kwe kuba nti abaana baafa medical report yajja nga bonna bakola ki baatemulwa
lawyer wa Okello n'agamba tetujja kukiwakanya ekyo baafa ekitawakanyizibwa nti abazadde bajja mu kkono aga twabaziika gindi twamuziika gundi twamujja mu mokyale bakubuuza n'ebibuuzo byolowooza nti bijja kujjako waya ate nga bakusaasa alabako omukyala we yazirikirawo olwayambuka bwatu bamubuuza omwana wo yapeeruuka ki yinki bamukuba musumaali ki tebebuuza kukanga ggwe ne bebuuza kujjayo bujulizi naye omuntu afiiriddwa kyobola n'omulamuzi bw'aba atandika ne looya ono aweza okeera soka kugamba mukazi muntu azadde omwana yazala omwana tinga kitalo asooka akugumye naye nga eyo process bwentyo bwena olwedde twagiyiseemu eggulo ekitundu ti ajulizi 18 bawedde kamera yawo ey'oku siini teyalabise tekwali masannyalaze n'essomero teryalina kamera abazadde b'abaana abo dekkeya balina okwegendera n'essomero litandika okufuna kamera ndowooza twetaaga okufuna kamera nga bwe tuzirina wano kugaba modo goma modo yadde alina kamera yina n'abasirikale wanyiniyo yali kanobeero gaba modo ye ina abasirikale ina kamera security olina okutwala omwana wo omukola ki omwana omwaka gumu kitundu w'omuleka oteeka okubanga weesigawo nnyo naye kyemmanyi ne pasita Kasirivu ekyo yakiyize kuba yafuddeyo nnyo n'abudaabuda abazadde agenda kuzimbawo ekizimbe ekitali ekinene ne gavumenti yagambye mukwatirako abaana basigale nga batwalibwayo abantu be baalagajjala nnyo abantu ba pasita yaba jjukira nti waliwo institutions 3 waliwo church ejjamu buli muntu nga okujjako abatono nnyo kati abaaza mu makyaki waliwo essomero lya secondary abazadde bajjawo compound yemu eriyo eya primary compound yemu eriko daycare kwosookera kati bano ekya daycare omusajja okujja n'abuuza njagala kuleeta mwana ate teyagamba nti wa mukwano gwe yagala kumulaba naye wa myaka 3 naga ti afe tukomako 2 kitundu oyo mutwale wali mu primary mu nursery naga ti tayogera bulungi twagala ayogere wano ne bamubulira emitendera n'akomawo enkeera kusoma kusasula sente era yazisasula risiiti yalagwa ne mobile money kweri ng'asasulira awo sente ekyo mu butemu osobola okugamba nti najja kusasula fees niwagwawo entabo naye ekya DNA okuleeta omusaayi ogufaanana oguli ku gaalubindi zo n'engoye zo ebyo byavuddeyo byo ekyo kyanjawulo DNA ezajjeeyo ekyo kyanjawulo gaalubindi ze era nkakasa nti omulamuzi kwe yasinzidde kuba omulamuzi oyo musomi mulungi wa ddiini kwe yasinzidde n'agamba nti kati olina abajulizi bano kabawaddeyo ngenza okumulamu ng'olina okwennyonnyolako waliwo ebintu ebikuteeka ku butemu n'agamba nja kwennyonnyolako namugamba olina option 3 okuwoza nga tolayidde okuwoza ng'olayidde n'okusirika okulayira kwe kuliwa ndayira mu maaso ga Katonda byengenda okuwuira kkooti eno mazima era mazima ddala meereere ng'okutta ebbayibuli oba Kulaani oba oli mu kusamize ng'owanise omukono n'olayira kati bamuwadde obudde okukebera essimu zafunemu abajulizi yafunyeemu 4 ennamba za 4 naye nga gwamanyiiko waali ye muganda we mukulu we abalala nga tabamanyi n'asaba omulamuzi amunoonyezeeko ku ki omulamuzi n'amugamba si mulimu gwaffe kunoonya baki tukuwadde essaawa nnamba noonya abajulizi naga essaawa tejja kummala njagala mande navuga nti mande wala tukuwadde ku Friday olaba speedi omusango kakugendera nti kati bw'abanga muganda we azze olwaleero naye ng'amaze omusango guba empoza sayidi zombi eba ewedde ekiddako ebeera submissions okuva ewabano abawaabi ne submission okuva eri balooya bookero bwe bazimala bawa omukisa ba assessors buli omu kubo naawe ensala ye ey'obuntu etali mu mateeka nga ye bwagoberedde omusango okere bamusingisa omusango oba bamute ekyo kikigenda okuddako bwe kiddako omulamuzi awaayo akabanga oba essaawa n'agamba nzija n'ensala yange kambigatte kati omusango ogwo ebibonerezo gulina 2 singa guba gumusinze ngale alina okusibwa amayisa
waliwo kye bayita life imprisonment ne life in prison. Byawukana biriwa? Life imprisonment bakubalira emyaka 2 ne bajjako remission neeyisayo omwezi ogusooka ogubala ennaku 3 eziddako oba olina empisa ennaku 2 emyaka 2 eyo life imprisonment. Life in prison paka Katonda lwalikuulamu fuse. Ate wano katutera ku ako bakayita kalabba. Abantu fe twagala eyatta ako kalabba tokagendako okutuusa ngo ajulidde mu court of appeal ne guddamu ne gumusinga. Bwe gumusingirayo aba alinayo okujulira lumu Supreme Court. Ye bw'atajulira ogenderawo kalabba senga president asayininga. Singa president asayiningirawo, president alina interest mu case eno, ensonga lwaki yagamba agende mu court esooka. Simanyi lwaki oba abalala wanagiragira kuba tulina yamuwanga battira abaana makaaga. Awo kooti yandibadde awo okusinzira ku mobile abatuuze we bali abaawulira oyanditudde kiwonya ekisooka kiwonya abatambuzi abaagala okulaba omusango okutambula kati abeggaba tebafunye transport. Naye kirimu obwo bulabe nti expense gyoteeka mu security ekuuma ono gwe bagaa nti yatta abantu oba gumusinze bategunnasinga eba nnene. Ffe bagamba balina kukyegaana kyenkirabamu nti poliisi amagye n'ebitongole ebikuumi byonna babiwa miliyoni 400 buli lunaku tekiwera. Anti ngambye basobola okwegaana naye newe ziba 100 ziba nyingi ku bajeti yaffe egenze ng'eyonooneka kati tubadde mu biliyoni 73. Parliament olwaliro egambye bagala 84 trillion eza budget eno gye tugenda okuddukanya. Erimu emisolo gye mujja okulaba egitali yangu ekyo tukimaze nti kaakati senga Katonda aleese ebizibu 2 mu musango guno. Yasooka n'aleeta emmotoka n'eremu okusiba eyalimu omusibe nekoona buloga amagulu negagenda mu bida era ekonye ne osiweggaba yawulira envuuso ate driver ndowooza yali so careless yadvansa ebbanga ddene nga takuba ku ng'ombe atereeza butereeza kulaba n'omuntu yakibuuzaako oba mukubiri mubuuze wano omuwulire nga ye alina kyabuuza ti emmotoka eno engeri gye yaddamu emabega ng'erako eyaka ettaala lya break eyaka buli kintu ne double indicator ne mu kukkirira teyatagalako nti oba ekola ate n'afuna n'obudde obuwette ekkoona oli n'abuuza emmotoka eno yeebuuza engeri gye yaddamu emabega. Buli mmotoka lwekuwabako oba egenda mu maaso oba driver kyosooka okukola kwe kukuba eŋŋombe abantu bategeere waliwo obuzibu emmotoka tesiba edda mu maaso naye no teyagezaako yadde okukoonako omulundi ogwo era ndowooza yensonga lwaki akyali mu kkomera kubanga ekyo kyabulabe kyabutemu nakyo. Oli n'abuuza n'ogireeta situeyiti. Ogwokubiri tenti baagiteekera ddala ng'etunudde mu biyanja empewo nejja n'etikkula tenti ng'omusibe n'omulamuzi bali muli ne balooya bonna negitikkula balooya bamawulire bangi gundi kamera zaabwe zaayonooneka ab'essimu zaayonooneka ate ekyayamba ti abantu bagenda baggwa mu mulaalo nga tebakyajjuza nga luli lwogambye baga nti ate mulimu ki omusajja yeegaana bamuleetera kawunga nti njagala pizza ate ne bagireeta ffe tuli erinnya lyetuma ati mbwayagala kuwummulama ate ne bamuleka n'awummula nga yatta abaana baffe. Kaakati kooti y'abantu ye yasala dde ogwo omusango ne bwobajeereza leero ofuna bufunyi helicopter ne security nekugyawo ng'omulamuzi pozi ng'omusango guwolereza ku ssimu kugundi ku zoom ku network ne baga nti mujja gusanga bagiyita access gundi eno eya judicial otherwise tolina bwovaayo mirembe. Kati gwe mu kulabako guggweera wa gulinga oguwedde akasajja kalina we kansoberedde kali bwe kati kankuzanyireyo eddoboozi limu nkulaga akasajja ako bye kakoze eggwanga lino nembuuza ono eyeewozaako ng'abuuza annyonnyola ebyamutuukako maama alekulaba mu nsaasiri
ate akasajja kazibu nnyo olwaleero kagambye mu mpoza yaako gye batagenda kabuuliza mu bibuuzo okujjako looya we okumubuuza clarification nti olumu nagezaako okutta abantu ba muganda wange naye nentoloka nenjagala okudduka yavaamu mu ggwanga naye yali agezaako okudduka. Eyo statement ekulaga nti kiwagezaako osobola okiddamu. Nayagala okutta famire ya muganda wange yonna. Ekyo in fact yandisinze chances ntono nnyo n'oyo okukola ki kuba abadde agezaako l'oyo okumuzzaayo eri omuganda we ng'ayogera nti ono mukulu wo nti yali alatawuseeko omutwe lawyer w'abaana n'agamba nti eyo leading question ate nga leading question lwaba bakuwadde okwogera nyumya lugero lwo weegaane oba okkirize naye nga tobatandika kubuuza ate byotayogeddeeko mu statement yo mu defense. The intention, the reason for me killing is that I did it for the riches and I sacrificed. I will spend whatever. I don't believe that. Olaba yetadde ku siini teyetaaga na bujulizi bupya. The reason for me killing is that I was looking for riches. That's one reason, my lord, why eyo yemu ku nsonga. The charges, all the four counts, my lord, should be honored, my lord. Teriyo I had a bright future okudda okutali intentional to look ebeera forward to, and I had my parents to look after. ekinnema bino byonna asoma I had bisoma. what was I thought alina famire y'okulaba alinga akola submission a very litigation successful gwe basalidde. business in the making. Asoma ye byayogerako byonna ate oluusi bimulema n'okusoma naye ng'abadde mu Bungereza mu America emyaka gyonna egisinga. And so in light of all of this, my lord, it would seem unlikely that that I could do something like this, and so to support this section, I'm going to call it a prosperous life. I'm going to Prosperous life. rely on evidence from. naye we yamuwadde biki kuba n'amanya gaasoma amasomero Anti balooya abo babayita kati wulira eno I tried to rob a bank. Yeah. yagezaako n'okubba banka. Kati ekyo kitegeeza toli muntu mulungi mu statement yo. Wagezaako okubba banka, wagezaako okutta abaana ba muganda wo. Obadde living a prosperous life. Then my lord, I tried, my lord, to kill my brother's family. Yeah, I did. I tried to kill my brother's family. n'akimaliriza N'akuba mu stamp yeah, I did. nkola kyonkola kati nze mbikulekedde Kakati Okero omulidde bulungi oyinza waliwo ali agenda okuŋŋasa My brother's family. saagala oli yeekwase abajulizi 18 aba state. Okero ne muganda we bonna ba state. Zibiri Then my lord, atwongedde I tried, my lord, to kill my brother's family. Yeah, I did. I tried to kill my brother's family. kakiwadde eri emu gye yatandikidde nti intention y'okutta kufuna bugagga.
batukoze bubi nti state yalemeddwa okutufunira access ku MTN accounts. I mean ku accounts za banka ze bagoba. Kwanditegeredde sente ezikola ki ezabaddeko n'okusinziira ku zaabadde asaasaanyiza n'engeri gyaga nti abadde alabiriramu famire ye nga ye taata wa okumuddusa muno okusooka yali amaze kutta mwana wa maama we omuto. Ne omukazi oyo yajja n'akaayana ku poliisi. Era kyemmanyi bw'amala guno guli gwe guddako. This is a serial killer. Akatabo ke bamusanze nako akabaayisisa engeri gye batemamu emitwe, engeri gye yakoze surveillance ku masomero g'abaana baddekeya 20 n'amanya gadi noliwalyo. Of course amaze n'abyegaana n'aga nti ebyo teyabikola, bamuteekako buteesi omusango bagugobe. Naye tebagugoba nga kamera ekututteyo. Wagenda kukolayo ki? Okusookera ddala ku ntandikwa yagamba tamanyi ggaba. Mu ntandikwa yagamba tamanyi ggaba. Tajjangayo. Naye nga evidence egenda ejja nga kamera zimutuusa ggaba. Atamanyi ggaba yasulako ebbunga. Ali mu ggaba parish. Tamanyi ggaba ne yasulako ebbunga. Atamanyi ggaba abaana gye baabatwala ku wenzi nga bamaze okufa baamujanjabirawo kosikoseos. Atamanyi ggaba. So waliwo ebintu bye ngamba sobola kavalinga. Nga ndaba onteeka mu gurupu y'abatategeera. Nange nsigale nga mpuliriza. Abantu nga beeraliikirivu balabanga omulamuzi agenda okukatyemula omusajja talina musango obujulizi bubuze. Ndabawo abantu bagamba omusajja alabika talina musango. Ewe yandibadde mulamuzi wa LC wano. Sisobola kugamba nti tasobola kikola. Nze mu mutima gwange mmanyi ne wa LC wano tasobola kikola. Nti obujulizi bubuze baabuuza ekizibu abantu bwe baafunira obuzibu abasomesa b'essomero. Ono bw'ayogera ssaawa zize, ono awoza nalaba, ate ono agamba nze natuukawo. Liri si ssomero. Dekeye bakuumirawo baana batanatuuka. Ani fe tuliyita ssomero. Naye kati bano abaaliwo ndowooza obujulizi baabuwa mu kutya kubeera negirigensi eyo. Olaba ne minisita Muyingo alina amasomero ag'ebbeeyi. Wafiirayo ku baana ewuwo. So omu si babiri. Naye yagamba naliri yayita na secondary gonna gaggalewo paka yali ono gundi minisita w'abaana. President agambye gali gakole. Eno waliwo yali amugamba agagenga teyagaggala. Kati ekyo kikoze buli muntu yali akola ekintu kyonna kyakola ki? Kyalaba ekisoboka. Ate akikolera mu bbanga. Kati omuntu yenna ayogera ekigambo nga yaliko mu kabineti ya president ng'era akyaliko asobola okwogera ekintu kyonna okukwata attention ya president kuba lishafo esembedde abantu bali awo bagirira abantu banoonya kudda mu kyobola omusajja kugamba nti yadde amakubo gano galinga ntaana naye tetwagala mmotoka nkadde kati koma wetu tetutuletera mmotoka nkadde naye nga zijja balaba ne bazijjako n'omusolo ate ne baba nga zinywa amafuta zikola ki ekifo ky'okuba zibajjako babaweemu empya oba bayambe bagule empya babagamba baziggalewo naye nga amakubo tebagaggadde amafu. Omusango guno akasajja bagenda kukasalira ki bwe kaba gukasinze? Gwe gukasinga nkugambye ebibonerezo biri 3 byokka. Mayisa musiba mayisa paka mungu kumujja mu switch. Mu Uganda simanyi bwe kibiyitibwa naye waliwo life in prison ge mayisa naye waliwo life in prison bulamu bwonna mu kkomera oba mu kuhanga kukutta kalaba. Bannayuganda oza basinga kwagala ki? Bannayuganda basinga kwagala kukattirawo nga tebagenze na mu Supreme Court ne mu Buganda awo nti waawo ne babaga bakabawe osanga ovu kaako obusungu bubalina kati tosobola kubagamba nti waliwo kino. Ne wayinza okuwa omukisa nga sikeekatta. Era security negenda kubiifingibwa up ku judgment. Wagenda kubaawo n'ennyonyi mu bbanga. N'ennyondo egenda kukonebwawo. Era omulamuzi w'amaliriza kyakola. Naye wate n'agamba nti era omulamuzi bayinza n'okusindika emmotoka ye naye security tegenda gimukkiriza. Kubanga bo balabanga abalibisizza. Obudde tewali. Abaana baffe balimu ali kuwa mu kyala pizza kuba mu teri kyannumanga omulamuzi yali annyonnyola
postmortem report nga bagisoma awo nti omwana omu yalina amannyo 12 yamufumita ekiso ne kiyingira centimeters 8 nembijjako nga ne mu kutunulamu kawala kange awo ndaba nga kimala omusajja yali heartless nnyo okutta abaana abato atali omu babiri. Waliwo n'obujulizi obubadde buweebwa nga abazadde balabanga obugenda okumwejeereza ne bafuluma. Anti kigamba abantu balaba ne gamba nti katuve wano omusajja bagenda muta kubanga bagamba nti oba omwana yafa ati maama we mumbuuza lwaki yafa ddi omwana aliwa akubuuza mwana ogundi aliwa naga nti kati onkudaalira naye process gyebayitamu okufuna obujulizi obuluma era omukazi abadde soba naye mu judgment musuubira okuba emotional kibadde muli kimuluma naye nga talina kyakkola. Teweraliikirira Amerika eno bangambye yinza okugamba omuntu waabwe yatulugunyiziddwa teyafunye fair hearing babadde basindikawo ababaka nnaku ezimu Abamerika mutuuze waabwe naye balina era lipooti gye bajjayo kwembase nereetebwa mu kkooti eraga nti eri talina musango gwe yali azizzaayo ensonga lwaki bamuwa driving permit emirundi 2 wano talinaawo driving permit naye alina driving permit 2 naye ate wano abadde avuga ogwo nagwo musango traffic eyinza okugutereka ogwo nagwo musango neguba hayalingako toyinza kuhayalinga mmotoka nga osinziira ku nvuga ya Amerika tiba tetuvugira ku mukono gumu siyinza kuleeta wano driving permit ya Rwanda gye bavugira ku right nenzija wano mu Uganda nti njagala kuvugira wano nina kufuna ate ya wano nga ngezesebwa naye na wano ministry yamukeberako ng'agenda okufuna obutuuze bwa wano nezuula nga obulamu bwe bulungi era lipoota esembayo egamba yalina sikoseero yekka naye abadde tamiragala bulungi ensonga lwaki weiti ye eri bwetyo era okuva ku olwo baadde bamujjanjaba aye naye n'agamba natereera kati obujjanjabi bwenfunye wano ate ndi bulungi nnyo yasulako ku street simanyi navaako eyo nga bantunuulira nnyo akasajja katutadde ku bunkenke bwe liba ddalu lijja buzi ne lisituka ne libula atwala eri eddalu waliwo eddalu ate ku bantu beewaabwe akwate taata we ne nnyina agambye yalese famire ya muganda nedda agiveeko akwate natta mwana wa maama w'omuto step mother omwana yavaayo nirwaki tebagireeta wano ku gundi tebayagala gigatta naye nga gyeri teyinza kufiirawo bajja gireeta tannaba oyo omwana takyali bayinza akyali kati naye yeewaddeko obujulizi nti naligezaawo kutta eyo naye attempted murder ekyali open so talina mukisa gusimattuka ne bamugamba wejjerezeddwa kusinziira ku bujulizi n'ebyogeddwa teguliiwo okero talina mukisa gusimattuka awo ne bamugamba tambula weegendere kooti ze kooti nja kwewuunya naye teguliiwo kooti ze kooti ojja kwewuunya era bw'anaasimattuka state ejja kukola apiiru basigale nga bamukutte paka court of appeal lwenaamala ne Supreme Court singa agusimattuka bangambye nga omukisa mutono gundi baloya beetegese okuwaabira gundi kooti lwaki nti omuntu waayo bakoledde mu benyi bw'amateeka Museveni yabasindikira busindisi kooti teyeetengerera okukola kye yakola ekitali kikye naye yasanga etteeka lya mobile court liise nga weeriri already wano tubadde ne mobile court si mu magye mokka field court martial disciplinary court martial ne general court martial esobola okusituka negenda omujaasi wakoledde ekibbi ne bateeka mu public hearing neeri gibalwanira mbadde mbirabako oluusi babuteekawano twafulumako mu kooti room abatabuliiki abaasala embwa odi Kampala baali bangi n'abazadde netuteeka ku sharing kooti kasita omulamuzi agazeetinga nti wano kooti ne wajja ku kibanja okulaba enkaayana z'ettaka awo abagifudde kooti kati abalamu ne bano abakuba bomu ebugolo egenda erugogo Owendolo yali omulamuzi yafulumyako kooti nga tuli mu kanyigo n'agiteeka Constitutional Square awo bazimbye ebizimbe ne bateekawo tent so kisoboka ate nawo nga
nga tetujyawo ne bateekawo ne TVs nennene ebweru gundi ntimbe ng'abantu abatalaba wano balaba eri so n'abaasigala mu kkooti ne babateramu koli kyakoze kirungi gye kiri naye kyabulabe kiri mu risiki nnene ziriwa nti abantu bo batutte gye bakolera ebikolobero kyekisinga nti obulungi wakola ebikolobero katukutwale ku siini n'abakulumiriza bano begasina gatambula security oteekawo nnene kati bw'otwala Muwanga Butambala nga waliwo abagambibwa nti battibwa abantu akuba tibannaba kubatubuulira oba okoze ekyo etteeka bwe liyise towonyezza Bannabutambala okujja eno ku kkooti e Butambala abandyesigalizza abaagala okuwa obujulizi atambuzaawo bigere nti ku ssaawa 8 wendi n'abaalaba ofuna bangi aba voluntaringa n'ogamba nti tugenda kuwuliriza wali naliwo nalaba senga wano baayita owa bodaboda towooza teyandiwadde bujulizi yagenda n'ataasa lwaki olowooza poliisi yakiragajjalira kuba yali eyewitness yali nnyo ekikomere ogenda okutaasa n'ayamba ku metroni nga metroni agudde eri abasomesa bagenda okujja okuyambako ng'ono owa boda agenda kufiira bwereere oyo asaana na medo Museveni gye yawa ono eyagira ow'ekika ky'endiga owa boda yamugoba n'amugyako emmundu n'ono yakola ekintu kyekimu oweggaba asaana kuyitibwa kati ogamba eno mobile court tugirabeko ewa Muwanga e Butambala wennyini awetuula awo babatira mu galaji ya gundi bateekaawo kitenti tulabe ku mazima ekyalo kive kyekizo naye banaakoma kuno kitegeeza nti tetulina kye tukoze waliwo interest wano yes abantu bangi be basse kyoyonoonere nga bandibadde kooti bazitwala wa awo kati bano abaana be bakakiriza abazadde be bakakiriza abaamala emyaka simanya ameka ne bakoma ne babattira wano eyo kooti yandigenzaawo senga buli omu agamba tugitwaleko ewa Muwanga ne bano be bateekako bano baani bano abatali baana bano abanupu abavundidde mu kkomera nabo babateeke tugiwulire babasale n'abamu ne bafa bagende we basuubira we babattira babavunaanira awo kiggwe abantu babate baddemu mobile court eyamba abajulizi obutayonoona ssente ate nno teyasobodde kujja transport yabuze baba bagikuletedde waka okay ensonga bwe zitube zitambudde ez'omusango naye okakasa bagenda kumusalira agenda ku bibonerezo byakugambya ebisatu ku bibonerezo bisatu life in prison life imprisonment oba death by hanging naye death baga Museveni yagirwisa nyombo yakoma ogisayini oba mu 9 82 ku Haji Musa Sebirumbi ate yamulinako empalana ya mu Museveni teyaliiwo Museveni 92 ndowooza yamulinako empalana ya gundi naye kano akasajja ajja gisayininga ne bayinza ogiwaayo eyo hanging ate Museveni ogiwaayo kasaba kusayira wafunira chance ayinza okubawa party gundi surprise n'abaga nti bagende bamuteeke Kalaba atuyambe ate nayo okuva lwa mugamba nti Kalaba ennaku 3 agasembayo oba omuwa buli kyayagala okulya ajja kulya ate balya kibunyonyi bookero balya kibunyonyi bajja buyigga eyo yabulidde tannabusaba yasabye yasembye kusaba gundi mineral water gundi minute maid omunene tayagala mutono sokole tayagala minute maid mutono yagamba olite ne pizza z'ekabalagala tezamugendedde bagezeeko olugogo moolo pizza z'ekabalagala mbu teyazaagala ayagala zeri erugogo akasajja nga kakambw ako tayagala ice water ayagala mineral water yagala yabasabye water gundi wava water bandigenze mu Sheraton ng'omulaba alaba mu maduuka sokole naye kati bagundi nga tebabibawa baani ba Edimutwe tebabisa ate Edimutwe tannatandika kuwoza babaleeta mention oli yabisabirawo ku mention esooka ne kanywa amazzi ensi n'enyiiga anti eno yali president project yagamba muwozese mangu mu mobile court yebeetandika yagironkinze tewali budde abaana b'eggwanga tebayinza kufa batyo ne tudireyinge n'omusajja wo naye alabika akoze aliwa chief justice ku bintu by'okwanguya emisango zizimu ku kyenyi ndowooza ze yaleeta oyo omupya naye meka gitudde bakalogo zalina
nazaala ez'ettaka yakajja. Okay, katubasiibulire wano tukwatagane ate olundi. Nze Nurdin Ntege mbasiibulidde wano tukwatagane omulundi omulala. Mweraba.